twekaza nga tuyita mu muliro. Twekaza ekiseera kituuka nga tolina kyakukola ng'olina kwekaza nga wayingira mu muzigo emyaka 25 egiyise watandika okupangisa ng'oli wekka n'ofuna munno ewaffe Buddu Masaka bagamba n'ofuna mwana munno ne mufuna amabujje nga muli mu bupangisa. Amabujje ne gagenda paka senior 4 ne gagenda paka senior 6 ne mutikkira omwana n'atuuka okufumbirwa muli mu bupangisa oba okuwasa nga mwina okunoonya ewantu gye mugenda okukolera emikolo okyapangisa. Ogwo omuliro gwennyini era kyeŋŋambye nti ekiseera kituuka kati nga weekaza. Okwekaza kuba kuva ku kulaba ng'embeera toyina woogifulumira ebibuuzo bingi ansa ntono. Kwekaza kasita ansa zikeewa kitegeeza nti ekiddako awo olina kwekaza. Abamu otabukira batabukire owange gw'onsasulira owange olabye nnemereddwa owange gw'olabye nga weekaza naye ng'embeera ogiwulira.